Africa oba bannakisinde ekyamwoyo gwa Africa kiwandiise Pan African Movement okuva mu mawanga ga Africa batudde olwaleero okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okukwataganira awamu mu bizibu ebiruma ssemazinga wa Africa. Bano batudde mu kibuga Arusha ekya Tanzania era olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu abantu abasoba mu 500 okuva mu mawanga agasoba 30 aga Africa. Uganda naye ekikiridde mu lukuŋŋaana luno era batandikidde mu kuyimba nnyimba ezezirako obwagazi eri amawanga gaabwe agatali gamu. Ensonga esinze okuvaayo mu lukuŋŋaana luno ge mawanga gano okussaawo obukwakkulizo mu kutambula ng'abantu baago bayingira n'okukola mu mawanga amalala bano bwe baagala bugibwewo. Mu nsi yonna buno okugamba nze ndi Munyarwanda, ndi mu Burundi, ndi Munnayuganda, ekyo kikuyambako katono nnyo. So kati enkola bw'ebanga ennyikidde ng'abantu ba bulijjo bakiraba nti kintu kikulu kisobola okubayamba, kijja kuba kituyamba nnyo. Kati bwe kituuka ku bintu eby'okubanga tutambula, omuzungu kyayita free movement, twandibadde nga tubeera nga tusobola okutambula free movement ey'abantu n'emigugu ky'okusobola okulaakulanya ensi ezaffe. Habibu Buwembo, omu ku balwanirizi b'eddembe okuva mu ggwanga erya Uganda eyasanze obuzibu okuyingira Tanzania okuva mu ggwanga erya Kenya, atubulidde ekyalowooza ku lukuŋŋaana luno wamu ne bannayuganda abalala abeetabye mu lukuŋŋaana luno era basabye gavumenti mu Africa zoogerezeganye ku nsonga eno okusobola okugigonjoola. Nene bambeeza ku booda nga bankunyakunya nga baŋŋamba nti ekiwandiiko kye twagala ekikuyisa wano si kyolina. Olina national ID, olina temporary movement permit evudde mu immigration board ya Uganda, naye nasibiddwa ku border okumala essaawa 6 namba. Tulina ekizibu mu Africa nti tetuli bantu bamu. Tugamba nnyo nti tulina obuntu. Obuntu iza Swahili word tugezako ogamba nti tuli bantu omu, naye tetugirina mu Africa. Tugezako mu eno conference okufunamu engeri gye tugambamu nti Africa ebeera ensi y'emu. Tetubeera ne borders nti nze nkoma wano, nze ndi na Uganda nkoma wano, nze ndi na Kenya nkoma wano, nze ndi na Gambia nkoma wano. Twagala beera ensi y'emu nti ekizibu ekikwata mu Uganda ne wa Kenya agitegeera. Ate bwe kituuka ku ssente nti ssente zaffe z'e Uganda zikoma ku nsalo eno munda tezikwatibwako, tezaagala tunulako. Naye ekisinga okuluma nti owaayo eza Uganda nnyingi nnyo okufuna katono ddala akamawanga amalala. Tibwoba olina kyoyagala oggula nga weeyambisa ssente za Uganda oleeta kisaaganda. Ng'obuli bw'enguzi mu Uganda bukwata ku muna Kenya, ng'obuli bw'enguzi mu Uganda bukwata ku mu Tanzania, ng'obuli bw'enguzi mu Uganda bukwata ku mu Senegal, ng'obuli bw'enguzi mu Uganda bukwata ku mu Cameroon. N'olunaku olwaleero era tuzze okwagala okukkaatiriza ensonga eyo n'okukkiriziganya nti tugenda kukolera wamu okulaba nga tulwanyisa ebizibu bino. Abali mu gavumenti zaffe, abakulembeze baffe balina okuteekawo obumu buno okutandikira ddala bo bennyini okubanga bakolagana na zino endagaano zonna ze batuukako zibenga zituukulizibwa. Olukuŋŋaana luno lwakumala ennaku 3 wakati mu kukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikwata ku kwegatta kwa Africa awamu. Lulimu bannakyewa, bannamawulire abaagala wabeewo okwegatta okusobola okunogera ensonga ezibaluma, eddagala oba oliawo nga zibalemeseza okukula mu byenfuna, okusereba kw'ennono n'obuwangwa n'ebintu ebirala mu Africa. Mu kibuga Arusha ekya Tanzania olukuŋŋaana luno olugatta amawanga aga Africa mu kibandiise All African Movement Assembly mwe lutudde. Ensonga ezimu ze bakubaganyako ebirowoozo by'obutebenkevu, embeera z'abantu, ebyenfuna n'ensonga endala. Mark Jackson Kasule wano mu kibuga Arusha ekya Tanzania. Webale nnyo Mark Jackson Kasule asinzidde Tanzania. Bwe tukomawo mu nsi yaabo bwe butereevu katugende ewo omukugu Simon Senka yakugamba nti nawo